kubulire gwe sad story about me gwe motherfucker onveko omanyi yapita mugwe oyagala kubulire gwe sad story about my life gwe nganerwe gwe salwe mbala bombo kilati otegera zine katondo kumpa chasa abantu ne badamu ne bampuliriza it's a blessing zigwe oyagala kubulire gwe sad story about me gwe oyagala gwe kubulire sad story about me gwe ogaba abantu baleme kudda mukumbukinga gwe bombo klati oyagala kubulire sad story gwe about me about my life gwe okuva lwe nave bombo gwe kubulire gwe motherfucker gwe dikezo gwe government nyoko mvako gwe mvako byonna byofubye okwogera kuno lwakwogera ku Munyongo mu byonna owekitiibwa Charles Peter Mayiga byonna byonoonyeza okwogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe nolaba nga Omunyongo gwa gravity kyekikulu kitegeera gwe nolabira ddala nga gravity omutujju Omunyongo kyekikulu kyeyayimbye tegeera nkwagala nnyo ekitiibwa Peter Charles Mayiga naye nze siwemula era nyongero kikutegeeza siwemula just nteka art mu music wange oli wadembe yo okukirowooza nga bwayagala okitegeera ate nze music wange simuleeta nko ku CBS oba ku BBS ne bwe nayimbiranga music oli gwe muyita okulyowa emyoyo kuba byonna mbiyimbye era mwamuzanya ddi tegeera gwe nogamba omunyo kiwemula nga naye mwenyi tomanyi kyekitegeeza okitegeera tomanyi kyekitegeeza gwe nowesiba ku munyo gwange nobeera ku munyo gwange nojonkera omunyo gwange muguveeko okitegeera kati of course mbadde swagenda mu meeting eze bakoze already bo badde bamaze okujajinga endongo yange nga ibaagala era nga bakoze ekibaluwa kyabwe nga kiriko vulgar songs content kale ngendeyo nkoleki njagende wala we banampita naye nga sifina masanyalaze oyo alina ennugu ye fina agala okuba yiti naye agala okubeera kawo nga naye alina oluyimba olitugomya Uganda naye kati ekyo kimuluma nga kyo okitegeera kiba kimutta n'atuula n'adisikasinga gravity omutujju n'omunyogwe disikasinga ku bintu ebirala disikasinga copyright bw'oba ofunye omukisa ne bakutuuza mu bintu ebyo disikasinga ebizibu abayimbi bayitamu so disikasinga music wange okitegeera kati munnange nze temusuubirayo mbuze ngenda kudda mu kubuulirira oba okulyowa emyoyo sigenda kulyowa myoyo sigenda buulirira muntu yenna kitegeera sirina gwe ngenda kubuulirira taliiyo webala enkofiira eyo omuyaa ntaddeko ekikofiira wa nze netatayina maani ndegeera oyamisinga odi gravity oli wadde mbogera n'owuliriza ezo ennyimba zange zinayimbanga edda oli waddembe mu BBS oweza okukuba ennyimba ze kyo nkyogeddeko mbaga era baali bazikubye ddi
idi okitegeera tebazikubangako so jemulo zigenda va ku munyo gwange kuba manyi kyekitegeeza omunyongo beba abantu b'engulu. In fact waliyo ne tribe gye bayita abanyongo zebampitanga omunyongo nga buli muntu muddugavu bamuyita omunyongo okitegeera kati gwe tosuubira muzenda va ku ndongo yange sigenda givaako sha UNCC mugamba kitongole kiyamba bayimbi di lunaku ki mwaba UNCC nawe fina mugerwa ayepaledinga ngowere nyimba z'abantu abana baffe tugenda baleta wogwe fina nze kikwatagana ku bana bange ntabuka obwavu bwali bunumyeko ngotegeka concert gwe fina ngogende ye wa genocide na akuwa sente gwe fina abana bange nga tebalina adeza kwencha gwe va ku bana bange gwe va ku lunabe gwe mvaako gwe nze nkubuulira onviireko ddala onneesonyiwe okitegeera abana bange nga babona mbasitule mbaleete ewuwo abana bange mbasitule gwe mbaleete ewuwo gwe wepalawuda ki abana bange mbasitule mbaleete ewuwo obalabirire gwe abana bange obaweerere gavumenti yatuterawo firi economy fena tukole okitegeera nze nyimba wali ondabyeko ku setayi sukulu enyimba zange zenyimba wali ondabyeko ebuddo junior sukulu wali ondabyeko ku kirommo wali ondabyeko ku bivulu bya Kristo Panda byayimbi byategeka enyimba zange oziwulira ku radio enyimba zange ozirabako ku TV enkudimbulira wagirabye ku TV wali ogirabyeko wagirabako wa enyimba zange nze eziyita ku masimu g'abantu ne bampita e Bulaaya onfuna bulungi tomanyi nyimba ze nasooka kuyimba nayimba oluyimba lwamutuggyeko omusolo ne ndutwala ku Bukedde ne baŋŋamba UCC ejja kuluwera luyimba lugamba abantu mbu omusolo lwaki ogamba abantu omusolo ne nyimba mutuggyeko tuddeeka n'omugaati nenkubirwa amasimu ne baŋŋamba lwaki ogamba omugaati abantu olwaki obagamba omugaati nenyimba biva muntu uyo enyimba boziyimba bozitwala ku mativi gaabo zikuba ne ku maradio bagamba tezirina vibe onfuna bulungi. It's a free market buli omu naakola kyayagala enyimba kiringanga kyakulya oli agula omuyembe ono n'agula epaapaali weerondeko byoyagala enkudi bwe batekunyumirwa genda ogule walukagga ekyatusomosa lwera onfuna enkudi bwe batekunyumirwa genda owulize walukagga okitegeera enkudi bwe batekunyumira genda owulize sebatta n'abawanuka ani akukase gwe nyimba zange oziwulira ku radio ki enyimba zange oziwulira wa gwoziraba ku TV ki twakizudde nti omuntu awemula eno ate Telecom company ne sponsoringa show ye meeting eno esazeewo ba music promoters ne ba sponsors like Telecom companies bonna ba sponsors teba promoting oba teba sponsoringa bantu abakoze music wemula nembera nga show egenda maaso n'ebifo byennyini okuhostinga such people kwegamba kiringa ekigamba nti oba simengedde nyizo kigambamu but enyimba ezo zonna tuba tubatwalanga nammwe muwagira obuseegu so n'abateeka ssente mu bivulunga ebyo ne bategekera ddala munnange eno abazadde ne bakomplaininga eri omuliro ne bagukumamu n'abakozi abapromoters ne mutegeka ekivu ne mutulaga nti mukipromotinga nekitulya okufa obufi kwegamba ebyo byonna komiti eno esazeewo balekeraawo kunambiro resolution endala eri very separate politicians, cultural leaders and the government should desist from inviting such artists. Tulabye ekigambo omwana mulenzi ng'atambula ali hosted by the government, actually top ayimba ne ku mikolo eja president emisana tuku kati bwe tuba twogera n'ogeja president yayimbayo tuba kuki so eyo tusaba to pulling it down. The government should also look into that. Akachiko kasazeewo
ekyo kikome. Tuyina resolution endala poliisi tusaba poliisi teddamu ku clearinga shows eziriko abayimbi abali blacklisted. Tujja gendanga tu blacklistinga abantu nti leero ono kino kasita abeera blacklisted, a police egenda kubeera updated nti abo promoter yenna aleeta show nga kuliko abantu abo tobeera tebakuwa permission kukola show. So yensonga lwaki tubadde ne United National Events Promoters Associations kwekyo. Then tuyina resolution bwe tugendako mu kooti, akakiiko kano kagenda tuukira Supreme Court and the Chief Judge okwogera ku Anti-Pornographic Act. Essaawa eno etennaba kubeera mu pipeline, ekyali wabbali naye twagala tu advocating bagyongeremu ku maanyi kubanga erina weetukwatira ku bye tulina okukola. Then akakiiko kasazeewo ne Ministry of Education acting essaawa eno ogenda n'olabanga ku speech days zonna abaana nga bamayiminga nnyimba nezitasaanidde kola ki kumayiminga. Fe wetwasomeranga nga batuwa thiimu nti muyimbe ku siriimu ne twogera ku siriimu buli kimu. Omwana agenda okuva mu ssomero ng'amanyi okukola ki, ayina ebintu by'amanyi both politically and socially. Naye essaawa eno bamayiminga ziri ate zoolabira ddala nga zeesittaza n'okwesittaza. Resolution endala ey'amakulu ddala nga tetunnatunulira government, tetunnatunulira police, tetunnatunulira institutions, abazadde mufeeyo nkuza gye mukuzaamu abaana. Omwana awaka alaba ki? Omwana awaka yeeyisa atya? Atambulira wa? Ayogera naani? Asiiba naani? Nga tetunnatunulira muntu yenna nti munnange mukoze ki ng'omwana ayonoonese gwe yamuzaala. Tuyambe naawe oteekeyo obuvunaanyizibwa. Eyo resolution nayo. Tulina resolution egamba nti tugenda kufuna enkolagana engagement ne IGP oba Head of Operations owa Uganda Police nga twogeramu ku kigambo kya shows eziri cleared nga ziriko abantu abakunama and intentionally. Resolution endala egenda ku bakyala abayimbi. Abakyala abayimbi tulina bangi nnyo kati bakifuula kyakulwanyisa okujja ku stage nga bali half naked. Kino kityoboola ekitiibwa ky'omukyala. Nze ng'omukyala kitutyoboola gwe bbere bw'ojja n'oliteeka ebweru eno n'oteekayo ebweru, kityoboola ffe abakyala. Abayimbi abakyala nammwe resolution yammwe efulumye ng'egamba nti ba promoters tebajja kukkirizanga ba artists nga ze ng'oli half naked ng'oweesittaza abantu. Tojja kgendanga ku stage oba osasuddwa oba tosasuddwa.